kale Dr. Koli wewa neyanza omukisa gwompadde era nzikiza nange namuse kubawuliriza Radio Buddu ate naawe nkubaze n'abakozi ba Radio Buddu ne ttiimu yeye ya bapano badikasanti ababuli bwa mukaaga mwebale basebe mwebale ddala basaba omunyeyo omukyala kuba tubeebala tugambe nti mwebale basebe mwebale nyabo okuba Amerika kubeera ya basajja bokka kakati mbadde mpuliriza nsooka nkwebaza ggwe Wumalu ne ba president nti programu mugikyusizza era oli bw'aba agiwuliriza awuliriza nti programu eri ku mulamwa ogw'okuyamba bannayuganda okuwabula okubawa amagezi okubayambako batambuze obulamu bwabwe bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala kakati mwogedde ku nsonga ya trade order nendowooza nti tugidisikasizeeko bulungi era mwebale nnyo mwebalire ddala naye mbadde njala kwongerako obuntu bubiri principle ne enkola ya gavumenti ebiragiro byonna nga n'ebya president mwebitwalidde birina okuteekebwa mu nkola nga bigoberera amateeka abantu abasinga bafuna directive ne bakola ekintu nga tekigoberedde mateeka kakati abamu ne bagamba nti akoze directive ye mukyamu president ne bwakugamba nti wagundi omulimo kubanga akikola alina obuyinza omulimu ogwo olina okugumuwa ng'oyita mu mateeka ne bwakugamba nti wa investor gundi ettaka olina okulimuwa bw'alina obuyinza obwo olina okulimuwa ng'oyita mu mateeka era bw'ofuna directive n'olaba nti ojja kufuna okusoomoozebwa okugiteeka mu nkola mu mateeka enkola ya gavumenti ekugamba nti gwe bagiwadde ddayo obuuze ofune obukakafu oba owabulwe engeri gy'olina okugiteeka mu mateeka kati trade order yabadde nti ezze kumenya bantu yazze ng'erina ebigendererwa ebyokugonjoola n'okukomyawo enkola ennuŋŋamu kati abaagifunye order babadde balina okugiteeka mu nkola nga bagoba amateeka ekyo kimu ekyokubiri order zonna oba enforcement erina okukolebwa with a human face n'omutima gw'obuntu nebakugamba nti gundi mujje mu luguudo tomumenya magulu gwagiteeka mu nkola olina okuteekawo embeera n'oga nti bano benteesa mu nkola bantu era oluusi kikakatako okusooka okwogerako nabo bategeere mutambule mu bumu okwavoidinga confrontation n'okwonoona ekirala kati eno trade order bw'ogiraba abantu abasuubuzi ababadde bali mu bibuga nga bakola emirimu bakolera ku street bakolera mu bibangiriza abo si ba criminals babadde banoonya ngeri gye babeerawo mu nsi eno ate ensi eyaabwe n'ekirala kizibu nnyo okusanga omuntu abadde akola nga tasasula misolo oba fiizi oba busuulu oba kiki n'olwekyo abantu ffe abakulembeze abaaleka abantu abo ne batandika okukola kitukakatako okubakwatanga abantu n'okubayambako okufuna alternative gye bagenda okukoleramu naye kakati kyetulaba wano mu Masaka wokka nti abateeka mu nkola balinga abakikozesa obusungu ate kiyinza okutegeereka kubanga abamu be babadde bafuna mu kavuyo abo bonna abatunda taxi park ezitali mu mateeka tukutuku ungazetted boda stages ezo zonna zirina ababadde bazifunamu ssente era tewali muntu yeereeta gwe Wumalu n'abampulira bonna bannayuganda osobola okubeera n'oteeka kiyosi kya mu luguudo n'okolawo nga tolina gwesasudde tekisoboka kakati oyinza otya okugamba nti ofunye trade order omuntu gw'obadde osolozaamu ssente nga mulina enkolagana gye n'otamulumirwako kakati oluusi bano obusungu okulaba nti ne babadde bafuna ssente ezitali mu mateeka nawo waguddewo bayinza okuteeka mu nkola ekiragiro okukyayisa era mpadde mpulira abakulembeze kiwano okka mu Masaka n'awalala nga bagamba ati naffe ebbaluwa yavudde Kampala bannange ekikibimanyi naffe abantu abo be muenforce nga mubadde mubamanyi era nga ne bebakwatako mu bimanyi mukakatibwako okubayambako okwesuula oba kyekigambo ekituufu kugamba okwesammula tekiraga bukulembeze n'olwekyo abantu baleke okufiirizibwa bintu byabwe abantu bayambibweko
leadership obukulembeze kitegeeza kulumirwa bantu kubawabula kubalaga kye batalaba kubalaga opportunity gye batalaba n'options gye batalaba n'okutuusa amaloboozi gaabwe gye batasobola kutuuka bwe bukulembeze kakati mbadde nsaba bonna bekikwatako ensobi bwekolebwa egololebwa kati bwe baba nga bagenda mu maaso bakyuse enkola gavumenti bwegamba nti buli wiiki ekikigenda kuggwawo mu wiiki emu musobola okuddayo ne mugamba abantu nti gavumenti mu wiiki emu waliwo abasobola okusenguka naye waliwo abatasobola abamu balina ebintu biri permanenti abalala balina bizinesi nnene abalala beetaaga okuteekateeka gye bagenda okulaga kakati ebyo byonna n'oddayo n'oyogera ne gavumenti era gavumenti buli otujuliranga egamba twongezezzaayo si lwe ebisoose kubanga kiwuliddeyo omuntu agamba nti tuganye abantu bonna baga nti ffe tubitegedde naye kaakati twetaagayo akaseera akasaamusaamu twekereze ekyo omukulembeze kyalibadde akimbako ekikira kale baneneyaza neyanzeege weewaawo emiramwa mugireese bulungi bonna abadisikasinze naye balirimu badeddayo naawe we balikumpa omukisa atusabe bannayuganda naye bannamasaka kino ekibuga kyaffe tukyagala nga kirungi ate tukyagala nga buli omu asobola okukikoleramu ate ng'akolera mu mateeka kati atali mu mateeka tumuyambe asobole okukolera mu mateeka naye tuleke okubagoba kuba tulaga gye bagenda kulaga naye balinyumu balina okukumpuriza mukama abeere nammwe kale tweyanziza nnyo Dr. Segawa Ronald gy'agenda tweyanzeege ate era naffe tusiimye nnyo okubanga oli muwuliriza waffe wa kinanjo kya nkimize naffe tusiimye nnyo webale kubanga ogoye naye ayogedde ensonga entuufu by the way abantu bateekesa amateeka mu nkola nga galinga agavudde olaba n'agavudde wa Katonda nago gabaako obugumiikiriza ono aja akimanyi omusajja yajja n'afuka mu muzikiti nga nabbi atudde ne baswaba mukasonda baswaba ne baswakira ne baagala okukola bano kye bakola nabbi n'abaga nti mumuleke asooka amaliriza ensonga yekyaliko ate wano baba kati mugende muyiwewo amazzi wano baba musajja jangu ekiki ekikukozesezze bwe baba baagala obululu babakwata bulungi exactly bwe bamala obufuna ayi ne babayiribya mukirize madimbuko yateredde dda tuli mu budde bwe ndoza